Oh my. Tandikirewa, producer. Tell me. Wange? Okay, ebbaluwa yino to the Ministry of Internal Affairs. Tulindiridde waliwo senga wa mukisa ya oba mulabe akutene kutaba. Egamba DNA analysis report to Mr. Kalema area yemukulu ono taata gwe bajjako omusaayi. Report on parentage testing carried out on request from Kalema area to determine the DNA analysis, the disputed paternity of Chimera Mukisa. DNA profiling was undertaken on specimens from Kalema area and Chimera Mukisa. Analysis and findings. According to the guiding principles of inheritance, a child inherits half of the DNA from the biological father and the other half from the biological mother. By examining and comparing the DNA profiles of the biological parents with those of the child, it is possible to determine the biological parents. Tests using DNA technology were carried out on the DNA extracted from the specimens using the primer specific for the lossy, then ezidako numbers za science, ziri scientific, tezitugasa mwabali ekitugasa kimu kyokka. What are the results? Kalema area is excluded from paternity of Chimera Mukisa at 06 of the tested lossy. Akaddakaawo ye conclusion. Ebbaluwa concluding etya nti omwana wani. Okay, natukwasa immature nga government analyst. Naye lasiwo. Kaliko kake kaddako. Tutegedde mulungi akawulwa kaffe. Okay, abali ku ludda oba Oluganda batategedde Luzungu okubaddiramu mu brief in a summary form, but tugamba report on parentage testing carried out on request from Kalema to determine the DNA analysis and the disputed paternity of Chimera Mukisa until report eno tujikoze ku Kalema area ne Chimera okufuna DNA okufanya DNA analysis DNA analysis. Then DNA profiling was undertaken on specimens from Kalema area nti twafuna omusaayi gwa Kalema area ne Chimera Mukisa. Twafuna omusaayi gwa Kalema area ne Chimera Mukisa. Era go musaayi gwe twakebera Chimera Mukisa ye lovely boy gwe ntudde naye waneeno nga taata we ye omukulu gwendi naye mu studios. Batugamba nti guiding principles mu DNA zineeno omwana twala omusaayi wa genes za taata twalako half. Omwana ono atwalako half of what? Of ku genes za Kalema area era natwala half kuza mama. Okay, era wetu examininga ne comparinga DNA profiles eza tata n'omwana tusobola okutegeera ani ddala azaala omwana. In conclusion, obanga tuwomba results zaffe. Mama chichi tutuza kukinyese. Kalema, no, not Kalema. Chimera Mukisa. Chimera Mukisa. Kanu wakajewa. Wazanako? Olwaleero twakizudde nti Chimera Mukisa. Okay. Bangambye pomulemu temva. On the 28th, this same month, is when I'm going to give out the ring. And to those who have never got one, and whoever has ever got, bring it back. Bring it back. So that I can trace it in my finger. I knock it on mine. Chetuito kuempowering empetayo. Okuchongera amaanyi.
jangu tujongeremu amaanyi. Come and we empowering. Kubanga bangi olusi wagitwala naye tolabawo njawulo. Because some of you took it and you haven't yet seen a Naye difference. jangu ogenda kulaba Mukama ku But luno. you come and see what the Lord does. Kyagenda okukola. What Ne bwe munanyiigira nze alina results, ne bwe munaakola mutya nze akwatiridde ensonga z'abantu bano abantudde mu maaso. Okay? Kimera tula bulungi okkakkane jjajja afune emirembe. Kale bwe tugenda ku conclusion yaffe y'olunaku olwaleero, the viewers abali ku ABS television, Kalemeri yajjanga ayagala kumanya mazima gakwatagana ku mwana ono, ne tukola DNA test. Twagenze okukizuula, sente zaffe tezagenze bwereere. It's unfortunate. Maama ayagala okusigaza omwana, taata alimu akabuusabuusa. So side, waliwo side egenda, mami tozirika. Banayisenga w'abaana tozirika. I wish the cameras could get her. Can you? Tokaaba banda. Kati okaabira ki? Okaabira ki? Producer, please get me the other lady. Simanyi lwaki bakaaba. Vai. Producer, get me the other lady. Kati ate olagawa. Simanyi lwaki pressure zikuba. Sigwe mama omwana. Sigwe. Can you get me that lady? Please. Oba simanyi lwaki akaaba. Mami, twogereko ffenna. Senga, oli bulungi? Kiki ekikaabya? Maama ali mu kaaba. Senga akaaba. Taata. Mama kiki? Waliwo buzibu? Nzija tunyumyemuko? Tewali buzibu. Kiki wandyagadde okufuna results zino? Wa agambye kyonna Mukama ky'anaabaleese, naye kati okaaba. Amawulire wandibadde osanyuka nti tugenda tegeera amazima, naye simanyi lwaki okaaba. Kiki? Oyo no ye senga wa Mukisa, yandibadde nga mwannyina wa Kalema Eya. Maama kalikuza ate kisigwe kyo tetunategeera mazima. Oyinza okuba agategeera. Zima ebbaluwa yange ogisomye nga buzibu ki? Walalikira kujjako omwana wo. Omwana wabanga ate wowo. Amaziga ganafuuka ag'essanyu. Ani agenda okujjako omwana? Anti era byonna mbisuubira leero okundekera omwana oba okumunzijako. Naye waŋŋamba mama ye tomanyi gy'ali. Kati ani agenda omukujjako? Ayinza okujja n'amunona. Olinga agamba nti results tuzisomye. Nze sinnazisoma bannange, nsomyeko bitandika. Nsomyeko bitandika. Mukisa akyaliwo, tetunnaba kutegeera. Senga beera mukakkamu kuba bw'onookaaba ne maama agenda kaaba. Ono musanyufu, ye talina pulobulemu mu nsi eno. Kale, let me save abakyala bano ababiri abali so emotional, kamba saving mbajje wano bagende waka obudde bubakutte. Twakizudde nti I don't know, can you get this? Twakizudde bw'otunuulira ka conclusion kano
akagamba wali conclusion. The results from the analysis the proposition that Kalemeri awali watugamba nti omwana waffe God have mercy on me. Okay, now let's get to business. Results zafulumye nga Kalema area. The results do not, the results from the analysis do not support the proposition that Kalema area is the biological father of Chimera Mokisa. Sengo kategede. Okubadiramu results tugamba nti Kalema area siye taata wa Chimera Mokisa. Bwe bityo bwe byatambula. So mama maziga gakabire wano gagweyo gakole katya. Mukama ajja kugumya. Kwata ina kyaleeta nga tewali kigendererwa. Mami toka